munene nga Museveni bwe yatutwalako ebyennyanja. Museveni azza atwala eggwanga lino agenda alitwala mpola balina bwe babadde baagala otuteeka era senga tetusituka mangu balina akakunizo ke baagala otuteekamu bakatunyigiremu. Ba Museveni baagala okukontrolinga ebintu byonna. Ba Museveni baagala okukontrolinga n'emmere ng'emmere gye tulina nga bo be batuwa emmere gye tulya. Baagala okutukontrolinga bakontrolinge n'emmere gye tulya ng'emmere gy'olima si yiyo nga yaabwe era nga tokkirizibwa kulya nga si be bakugambye nti ddya. Bino ebintu tubyogera ng'ebyokusaaga naye byebyo wulira. Ba Museveni baakera ku makya ne basanga ebyobugagga bya Uganda ebyobugagga eby'omu ttaka mu nsi yonna ebyobugagga eby'omu ttaka bwe bubeera obugagga bw'eggwanga eryo. Era ebyo ebyobugagga by'oba olina bye bikuteeka ku mutendera gw'akatale essente yo okuvuganya akatale k'ensi yonna. Kyova olabanga essente ezaffe tezisala nsalo okuyingira mu nsi ndala. Kenya tosobola twalayo ssente za Uganda ne bw'oba ofa tebazikwata tebaagala kumanya. Kyova olaba nti essente ezaffe tezirina we zoogera mu Uganda mwokka. Tezirina makulu. Kubanga tetulina bya bugagga bya mutaka naye ate nga mu nsi yonna tukwata ekifo bakubuuza ebifo 3 ebisooka mu nsi yonna mu minerals Uganda mweri mu nsi 3 ezisooka Uganda mweri. Omanyi lwaki sente za Kuwait sente za Omani Kuwait okimanyi lwaki ezo sente z'amaanyi nnyo okusinga ne dola? Lwakuba dola ezisinga ku world market naye nga value ekikumi kya Kuwait muganda wange era bw'obisanga nga waliwo ekikumi kya Kuwait ninyi kya dola twali kya Kuwait. Lwakuba ate bakikotogera ku world market bakikotogera naye sente zaabwe enzito nnyo wali ebyobugagga byabwe eby'omutaka bitambula bulungi ku gundi. Fe Uganda tetulinayo kye tutunda tetulina mineral gye tutunda ku world market kati tetuvuganya ebyobugagga by'omutaka bwe bubeera obugagga bw'ensi eyo. Kati obugagga bw'omutaka lya Uganda bwa famire ya Museveni bwe bifuluma okutundibwa bitundibwa bya muntu si bya Uganda. Kyova olaba ebisente byaffe bipapula. Bwe nali nzija wano mu 2016 bwe nali emuyenga ku kampani eyitibwa Middle East ey'omwami gwe baali bayita Gordon Mujenyi ne Kyampire wano tuwali atamumanyi gundi Kyalimpa yali aliyawo omusajja nga faananga Kayindo Tafire Kyampire naye nga mu Luganda bamuyita Kyalimpa. Bwe baali batumaze okuyita interview nga batugambye tusasule ssente Gordon yatugamba temuleta wano ebipapula byammwe ebyo ebya Uganda genda ozivungise osasula mu dola toleta wano ebipapula byammwe. Eyo statement Gordon yagikola mpulya n'engamba abasajja nga bakambula nga bazibu ebipapula yagamba bwoleta wano ebipapula kubanga waliwo omwana omu yali avasaidize Hoima n'abagamba banayinze sibalina bwe bavungisa dola. Kati ate nze senga mbanzireese mu za Uganda ziba mmeka kubanga bo batugamba dola simanyi 1350. Omwana n'abagamba banayinze simanyi bwe bazivungisa nze simanyi na wakuzijja mu za Uganda ziba mmeka nzirete mu za Uganda. Gordon n'agamba tuwabaleeta wano ebipapula byammwe ebyo ebya Uganda nti ne mu Uganda waliwo abatakyazikwata babirabanga bipapula. Why? Kuba ku world market tetulinayo tetulina kye tuvuganyizako eri ku world market y'ensonga lwaki sente zaffe bipapula. Ne Kenya ne Rwanda tezigendayo. Ebyobugagga byaffe byabwe byonna Museveni bwatyo bwe yabitwala mpola bwati. Amafuta genda ogogolinge ensi ezisinga okutunda crude oil atasengejjeddwa Uganda ekwata kifo kya mwenda mu nsi yonna.
naye eggwanga Uganda terinaba kusima mafuta naye ate likwata kifo kya mwenda mu kutunda crude oil bamutunda nga wani in fact nennaku ezo baproposing okukolako emitwalo 10 bazzemu ne bakadiscussingako akemitwalo 10 kagenda kufuluma wulira amafuta ga Uganda gali mu kusimibwa gatundibwa naye gatundibwa ga muntu ebyennyanja byatwalibwa ebyennyanja bitundibwa bya muntu eggwanga Uganda terina byannyanja bye litunda babitunda bantu ate tebawa misolo ennyanja bagitwala ndagala nkuwe batutteko tugende ku birala nkugambye ebyobugagga eby'omutaka babitwala omuli copper omuli gold omuli oil n'ebirala byonna ebyobugagga eby'omutaka tuyina ebyobugagga eby'omutaka bingi nnyo n'ebimu bizuulibwa nga Uganda yebiina yokka Kongo eyina ebyobugagga eby'omutaka naye Uganda eyina byeyina Kongo byetayina naye byonna bwe bisimibwa okutundibwa bitundibwa bya muntu buntu amata bagatwala lwabwogo yakwata amata gonna mu Uganda amata yagatwala amata gonna mu Uganda gage omukazi yatugamba lita 10 liters 10 bazi nga bakamye omukyala yali kumawulire nga ali awe mubende nti bakama lita 10 ne bazibagulako emitwalo 18 lita 10 bazibagulako emitwalo 18 amata gonna mu Uganda lwabwogo yagatwala bannayuganda naye byonna babitwala mu linnya lya kutereeza kuyamba abantu bafunemu waliwo omwoyo ogutambula mu Uganda omwoyo guno nabagamba Museveni ye musota ogwakema Eva kakati ffe bannayuganda ne tuba ne anxiety eyajjajjaffe kaawa tulina okulookalooka n'okugira okuyayaana okwekisirwa okwo kutumaliddewo ebintu Mukama yali yasetinga kati nzizayo mu lubereberye Mukama yali yasetinga ekintu ng'alina bw'ayagala omuntu abeere n'ayagala omutwala n'omutendera gwe yamuteekako Setaani najja mu kifaananyi ky'omusota naye nga yali Museveni namubuuza kozi babagamba batya mbutemukola ki kozi babagamba batya mbutemulya okimanyi nti nno kati senga tukola bwe tuti muba mugenda kufuna mu mirimu gyammwe okimanyi nti kati senga tusiba ennyanja ne tuteekawo envuba ng'eri mu mateeka mukimanyi nti mugenda kufuna nnyo okimanyi tujja kukwata empuuta emu ogitunde miliyoni emu nga tusibye ennyanja ne tugamba ennyanja eno wamma envuba embi esusse tetukyatalya nnyanja omusota bwe gutyo bwe gajja ewakawa ne gumugamba kozi yagamba atya wamma n'okufa temulifa alimba n'okufa temulifa wabula mugenda okubeera bakabi nnyo musobola n'okumusinga obuntu ogwo edda twalina ensigo zaffe ze tusimba n'osimba n'okungula n'oterekako ezinadda mu nnimiro Museveni najja n'agamba kozi babagamba batya tomanyi nti senga oba oguze ensigo zino ez'embala ennimiro gyo bw'osimba zino ensigo zino zinnansangwa n'okungula ensawo 7 kati bw'osiga zino empya ezizze oba ogenda kukungula ensawo 46 n'ebbaafu 7 n'obutaasa 6 n'ettampeko 9 kati ffenna ne tulaba ng'ensigo ezaffe zinnansangwa tezibala
ne tuzirekawo ne tugenda nga ye kyayagala ku kyalo kubeereko omuntu omu agula ensigo ezo. Era omuntu oyo nga bw'agula ensigo ezo n'azisimba, enjuki ne zikola ki? Pollination. Babula bannange sagala genda mu science, ntagala nsigale mu political education.